ho jako akawuwo Abantu ba Ssaabasajja okuva mu ssaza lye erya Mawokota omubadde abavudde mu ggombola okuli y'Ekiringente mu Dduuma ssaako n'ey'Empigi nga bakulembeddwamu abaami baabwe ab'amagombolola ow'essaza lino ery'e Mawokota Kayima kw'ossa n'abaka ba Paalamenti abava mu bitundu by'eno bakedde Bulange Mmengo okuleeta oluwalo lwabwe era nga bano baleese ensimbi ezibadde eyo mu bukadde 26 ssaako n'ebintu ebirala. Certificate eri Lwaki omumyuka wa Kayima yasigalidde emabega n'endowooza anajja. Abaami ba Kabaka ab'amagombola gano bategeeza Kamalabyonna wa Buganda ebintu ebyenjawulo ebibasoomooza mu magombola gaabwe kw'ossa n'engeri gye beerwanyeeko okulaba nga babiyimiriza. Okulamulirako engombola y'Ekiringente endowooza z'abantu nzibu naye ssebo omulimu si gwa lunaku lumu naye with time suubira nti nno bijja kutereera. Mukamange twebaza nnyo Oweekitiibwa Kayima n'ettiimu ye yonna. Nezijja wano ne baseka ne bagira batya. Naye taata leero nazze omwaka oguwedde taata bwe mba naleeta ennyingi ennyo saasussa 800. Naye mabega eyo taata bwe mbadde ntambula kuno taata n'agambye nti abakulembeze okuva mu ssaza lino ery'e Mawokota omubadde abaka ba Paalamenti bakansala ssaako n'abalala basinzidde wano ne basaba abantu ba Buganda okukola ennyo okuyimirizaawo Obwakabaka buno ate n'okuyimirizaawo amaka gaabwe. Kubiriza tumawo obujja tukole n'amaanyi kubanga ffe ng'abantu ba Kabaka ffe tuteekeddwa okuyimirizaawo Buganda kuba Buganda kataala lyaffe okuyimirizaawo Kabaka Buganda emirimu gyayo gyonna era abantu mwenna mbeebaza abavudde mu Dduuma abavudde Mutwagumu Mpigi n'abalala mwenna. Mawokota tulina okusoomoozebwa oba tulina ebitusoomooza nti yeffe ekibuga ate ekitunuuliddwa. N'olwekyo embeera y'ettaka ate nga kwe tulina okulimira emmwanyi bannamawokota balina okukubirizibwa okukuuma ettaka lyabwe. Nnyo abavubuka okukola nnyo kubanga nze ne munnange ono gye tuvudde ono twakola emirimu gyonna egy'ekinaku ne tujja nga tukola tewali yatulandiza nga tukola ffekka. Tubeewo okwenyigira mu luwalo luno ng'abavubuka wadde twalulekerera dda bakadde baffe be tulaba kati bafuuse baganyegenya. Awo nno engeri gye tuli mu mulembe omutebi gwe yatuwa tubeere nga twegazaanya tusazeewo naffe twenyigire mu butereevu mu luwalo luno era twebaza abakulembeze baffe ab'amagombolola. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki yeebazizza abaami ba Ssaabasajja ab'amagombolola olw'omulimu gwe bakola mu bantu ba Beene n'okusingira ddala mu kutuusa oluwalo lwabwe. Kyokka era ng'ono ayongedde okusaba abantu n'okusingira ddala mu ssaza lino erya Mawokota okuddamu okuttukiza okulima ennyo nga bwe gwali mu biseera eby'edda. Basaba muzeewo ebibira byaffe. Abatalina mwoyo mulungi ebibira by'e Mawokota baabisaanyaawo bingi naye bw'ojja wano ku lukalu ng'ovudde ekyaggwe oyinza okugamba nti essaza ly'e Mawokota lyali liddirira okuba n'ebibira. Ebbanga ekitundu ekisinga obunene ekya Mawokota byali bibira. Mbasaba twerwaneko ebiro ebyo tubizzeewo obutonde bw'ensi embeera esobole okuteeka obulungi. Minisita w'obuwangwa ennono n'olulimi Oluganda mu Bwakabaka Oweekitiibwa David Kiwalabye Male nga yakiikiridde Katikkiro wa Buganda yeebazizza abaami ba Kabaka olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okuzimba Buganda. Kyokka era n'ayongera okubakuutira okusimba emmwanyi ti kubanga erina emugaso munene nnyo mu Buganda gwe batasaanye kwerabira. Mujumbire emmwanyi temuggwaamu maanyi ate n'obuyagadde okunywa kakaawa nga togeze ku kyuma era okanywera awo nga nawe weekoledde akuuma kaawo nga tolina woogenze amajaani oyinza okwagala okugenda ogatwalako mu kyuma si weewaawo akaawa ne bwomukuba mu kinu onywa kakaawako ate ayita mu kkubo akawuwa kabeera kava waggulu awo nga ka mu kinu kaba kasufu
Oweekitiibwa Male era ayongedde n'akubiriza abantu ba Ssaabasajja wakati mu kunoonya n'okutuukiriza oluwalo lwabwe bagatteko okukola ennyo nga balima emmere esobola okubayimirizaawo mu maka gaabwe ate batundeko okufuna ensimbi. Beebaza okubeera naddala abalidde empanga okuŋŋaanya obukadde 15 mbantu si mulimu mutono kuba guliko abaagala guliko n'abagwogerera. Kaakati buli lwakulaba ng'okyamye otemesa kiro y'ennyama oba n'omusajja amalawo ensimbi zaffe. Proscovia Chontawayire yakusakidde eggulire lino okula ABS Television. Kusande Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula obulungi Obuganda era ati